Fred Ebil, Ssabawandiisi w'ekibiina ki UPC, y'omu ku babadde bavuganya okukiikirira Uganda mu palamenti y'omukago gwa East Africa. Buli ggwanga likiikirwa ababaka 9 era ng'ekibiina kya NRM kyazizaayo ababaka b'ekibiina bonna 6 kyokka ne bagattako Jacqueline Amongeni ne Veronica Kadogo nga babadde beesimbyewo ku bwa Namunigina. Olw'enkolagana NRM gy'erina ne DP, Gerard Siranda ye yalondeddwa ku lw'oludda oluvuganya. Fred Ebil owa UPC y'omu ku babadde basuubirwa nti yabadde agenda kuseereza ligenda mugga olw'enkolagana ekibiina kya UPC gye kirina ne NRM. Kyokka Ebil yafunye obululu 139 era nga yakutte ekifo kya 12. NRM tulyamu olukwe kiri kubo nabo bajja tunoonya akakolo. Nange nina akalulu sebo, nina abampuliizaamu. Wewe tuliddemu olukwe bajja kunsanga mu kyalo mu nnimiro yange nga banoonya akalulu. Jo lubadde lunaku lwammwe okulaba bulijjo tubagamba enkolagana eno mugyogerako naye tetukimanyi. Kifo kye twasalawo okukolera ggwanga lyaffe. Pulezidenti w'ekibiina kya UPC Jimmy Akena agamba nti okulonda kuno tekwatambudde nga tteeka lya mukago bwe liragira kubanga endowooza ezenjawulo tezakiikiriddwa. But in the same vein, if it is just a question of participation, NRM could have well fielded 9 candidates for those positions. And if others participate, it will be a question of participation. But in order to give a reflection of the different political shades, NRM opted to, as a decision of an organization, to field only 6. And such that those other slots can provide opportunity for representation across the board. Parliament eri kati mu minzaani bagipima oba yakoze ekitugasa nga bannayuganda oba teyakoze ekitugasa. Omwogezi wa kabondo ka NRM mu Parliament agamba nti ekibiina kya FDC, UPC ne Jema beetabye mu kuvuganya kuno kyokka ababaka ne basalawo okulonda abasaanidde. Kaakati ekyo ekyokuba n'endagaano ate ffe tekikolagana na bulonzi kubanga akalulu ke kaasazeewo baparticipatinze naye abalonzi tebabadde bululu. Kakati ekyo si kyenarem ekyo tuba tuteko kitunuulira kyova olaba ate ogwo teguba musango nti basobola kugenda mu kkooti n'agamba ffe twesimbyewo naye tebaatuwadde bululu. Bakubye akalulu lwakuba basinzidde okulaba ndino ani abadde naffe ebbanga ddene ate ejjukira bonna babadde ba NRM. Yadde guli gutyo Akena agamba nti ekyamusajjawo obutalondebwa tekigenda kujjawo nkolagana ya UPC ne NRM. I would like to greatly appreciate the 139 MPs who voted for the UPC candidate and the level of support we got across the board, the members who are active in the campaign. As a party, we don't take it for granted, and we greatly appreciate all that was achieved. That said, our engagement across the political divide will continue. Abalondeddwa kuliko Rozaako, Dennis Namara, Jojo Don, Paul Musamali, Mary Mujenyi, James Kakoza, Jacqueline Amongeni, Veronica Kadogo, ne Gerard Siranda. Bano be bagenda okukiikirira Uganda mu palamenti y'omukago ey'okutaano esuubira okutandika mu Desemba w'omwaka guno. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.